Ekibiina ekiri mu Buyinza ki NRM kivuddeyo ku bibiina by'obufuzi ebizze byeyongera mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okujja President Museveni mu Buyinza. Because some opposition people were more happy than NRM people when we mentioned that we are going for lining up. Some of them were saying NRM will lose the majority in the parliament because we shall have more independence. We are still also grappling with those, and that's what a big party does. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino ekya Ddondo, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tanga Odoi ng'ali wamu ne kamisona w'ebyokulonda Jenerali Semera bategeezezza ng'ekibiina kya NRM bwe kyeyongedde obugazi wamu n'ettutumu mu bantu oluvannyuma lw'ekibiina kya FDC okwetematemamu. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abamu ku banene mu kibiina kino okusalawo okutandika ekibiina ekipya nga ekya Alliance for National Transformation. FDC has been grumbling with Mugisha Muntu. Even when he was president of the party, they were saying he was a mole within the party, that he was an NRM mole, simply because he was saying we don't need defiance, we need to organize structures. He was saying we don't need to disturb the country with demonstrations. Dr. Tanga Odoi avumiridde bannakibiina kya NRM abatandise okuwakanya enteekateeka z'omukulembeze w'eggwanga zaaliko ng'asomesa abantu ku kwejja mu bwavu wamu n'endala nnyingi. Entabwe nevudde ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Kasule Lumumba ne kisaasaana emikutu egy'enjawulo ng'awakanya enteekateeka ya Pulezidenti Museveni okutalaaga eggwanga. So if a chairman of a party has made a mistake, the Secretary General of a party does not go to the press. The Secretary General meets the President more often than me. She should instead go and discuss it with the press, the President, and say by Musei, there is contradiction here, than running to the press. This is nonsense. Tanga Odoi akinoganyizza nti gavumenti yawandiisa bannakibiina 200 okuyambako mu kubunyisa enkola ya Operation Wealth Creation wamu n'enteekateeka endala eza gavumenti, kyokka yeewuunya abamu ku bannakibiina abaziwakanya. Mu ngeri yemu banjudde enteekateeka ezigenda okugobererwa mu kulonda kw'ekifo kya ssentebe wa LC ey'okutaano mu disitulikiti y'e Nebbi. Tugenda kutandika updatinga voters register yaffe okutandika ennaku z'omwezi lumu okutuusa 8 June. You must be a resident in the district. You must have your O and A level certificates certified by UNEP or National Council for Higher Education. You must not be employed in any organization owned by government. You must not be a member of the armed forces. Kalo Nakibuule yabaddeyo kwa Deuta TV amasukkulumu.